ndani kubanga bwoba tunuulira ng'oggyeko bali ababiri Wanyoto ne Namuganza kati abandi badde mu leesi be bana ababiri ani nani Mau ne Namongo region ya West gwenateeka gwenaalonda yajja okuba speaker region ya West yeronda speaker yeronda speaker because yalina numbers wakiwadde okimanyi naye ababaka ba parliament bonna abaliyo abalondeddwa abantu nkubuulire si buli parking nti buli motoka ejjamu kati region ya West gwenabekkiriziganyizza nayo yagenda okubeera speaker because President Museveni alina ekintu kye yakola silently abantu baali tebakimanyi kiriwa nekyalidde eddire nnyo mu future politics wa Uganda nti bagendayo mu Western Uganda ne batematema buli LC nga bagiwa constituency oba ntegeera olwaleero mu babaka wa parliament 500 29 nga kuliko abakiikira abakadde abalema abavubuka n'abamagye kakati ku babaka be 529 bwe tudda mu constituency gundi ngotemyetemye constituency na zi district Western region yokka ereeta ababaka 2,206 kakati region yalina numbers wezityo gyolina okunoonyamu akalulu ati olwaliro bonna balina okubeesingira ku region ya West ne Northern Uganda because bana bafa abantu mu Buganda bo tebategeereka tobeesiga bakitegeera tebeesigika abawana abantu mu Buganda tebajja na gundi tebajja na vote ya na dobozi lya wamu ekyo kyo tebakisobolerako ddala because abantu b'omu Western basobola okujja ne dobozi lya wamu singa babeera basazeewo n'aba Northern kati Namuganza ayinza okujja nga asuubira nti abantu mu Eastern region bayinza okujja ne dobozi lya wamu abasoga abo tebajja kujja ne dobozi wano abantu bambu Buganda ne Busoga ekyeddoboozi eryawamu kyagaana because twagala nnyo ebyokulya twagala byamangu era ojja kulaba nga abamu balwadde n'okulwala nga tebagenze kulonda bagenda kubba buli side okitegeera bonna bagenda babba ojja kukola ng'oli yabbye Mau yabbye n'Amongo kati ku lunaku lwa voting afiirwe sengaawe ng'ate aziikuwa mu America abule yeekweke okitegeera nkiraba kakati ku bintu ebyokulonda mu parliament bana aba Western babadde bakulembeza nnyo ekibakolera ekyongero banywereza mu buyinza thani okubawa obuntuntu kantu kuwe milioni 2 otulondere gundi okitegeera bo badde bakyatunuulira nnyo bwe tumulonda future yaffe ey'okuba ntukyanywezeza obuyinza bo neriruddawa ekyo bakitunuulira baba Northern Uganda bwe tumulonda Northern Uganda ogiteekawa okimanyi ekitundu ekyo kyekimu ku bitundu NRM yasooka okukotogera emyaka 2 agayise mu Northern Uganda ng'oyitayo ng'oyinza ogamba oli oba oliruddawa naye kasita baategeera nti ebyobukulembeze musobola okubagaininga bwe tukuwa obululu otuwa kino duli mu biseera bireegwa nga beesiga yeerisizeeyo enkuuli gy'otalabanga by the yali gundi ye yali house ya FDC Northern Uganda na Kasese kakati bwe bayingiramu embeera y'okubagaininga tulonze nnyo opposition banga ddene tusigadde tulinga bwe tukola ki bwe tuli tusobola okuleeta abasajja bano ne tutula ku mmeeza the reason why President Museveni wabagenda kulonda aba minister mu Northern Uganda batuka okugenda mu kalunga bo ne bagenda okuba aba minister babamanyi ondeke babategeera batya babategeera Northern Uganda region President Museveni gyakubamu olukuŋŋaana ne lutandika ssaawa 8 naye nga yayingiddeyo ssaawa 2 ez'okumakya asooka kutula n'abasajja bakulu ne babaako bye bakkaanyaako bagenda okugenda mu kisaawe ng'olaba abasajja bonna beetoolodde bati ng'amaanyi balina maki ng'amaanyi balina mangi the reason why olaba omubaka wa Northern Uganda nga bw'ajja mu parliament yawo akuba n'abantu MP tobalaba olaba basinga okukola efujjaawo nalaba zaake gwe bakuba mu byenda bamutwala ku kitanda bajja n'amalala mu parliament nga tagambwako lwaki Lydia Wanyoto ne Namuganza obajje mu race eno
ati bajja kuwagira Mao. Bajja kuwagira Mao. Omanyi nagamba wegenderezanga nnyo okujja mu lutalo ng'olina mpalaniraako. Noga nti sekono namwagala ddeke batandise omukuba. Nange gwe mukisa gwe nnyina okweyambisa mukuba engolo yange. Okitegedde? Nkuba yekonde vanyuma. Mukuba yekonde vanyuma. Wajja kuba. Bano balina bagenda mu mpalaniraako. Namuganza alina empalana ne Honorable Amongo. Anita Amongo. Speaker. Era ye bwanalaba nga tekimutambulira bulungi munaku bbiri esembayo lumu bbiri. Awo. Ajja kusala dde wa Mao. By the way bamwetoolodde ono omukyala. Simanyi oba naye akiraba. Anita Amongo? Bamwetoolodde? Baani? Bennyini bakama be. Gwe ekiwali okirabyeko nti Parliament erita speaker ekifo kyewa speaker kivuganyizibwako abantu 5. Kyali kibaddewo. Okulonda okwedde bali bameka mu kisanja kino. Ate babakkiriza bagenda ne bateesa. NRM nereeta ne wasigala no opposition. So kakati bandibanga baagala musuula Amongo. Omanyi naye bw'obanga ogamba nti baagala musuula sabiti ewedde Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong yavaayo mu lwatu bwe bali banjula ono yasaze eddiiro okuva mu FDC Yusufu Nsibambi n'agamba nti ku kifo kya speaker wa Parliament n'omumyuka we bakkiriza nti Anita Amongo ne Thomas Tayebwa bakyalina enkizo nnene era bo NRM balangirira ku olwo nti Anita Amongo ne Tayebwa be baleeta okuvuganya ku kifo ekyo. Muyina ebintu by'omutamanyi. Biriwa eggwanga eri baliteekateeka transition. Amawulire agasooka tegakola makulu. Amawulire agasembayo gegaba namaki damu katono. Eggwanga eri baliteekateeka transition. Amawulire agasooka tegaba na makulu. Lwaki? Because President Museveni ne banne baagala kuzimba second generation. Baagala okuzimba abantu abawulize. Bandifunamu ekigamba nti Anita ono wetumwongera ekisanja ekyokubiri. Bw'anajja n'akuvuganya Kololo 231. Ku kya chairman? W'ekibiina? N'okubafuula Gabbeyala. Bw'anajja ogenda kukola otya. Because bw'mwongera kino ekisanja mugenda kuba mumunywezezza ate na nnyo. Ayina region ye gy'ajja nayo. Ate mujeetaaga. Nti mu region ye gye yavuganye gyali Amongo bw'ajja n'ababaka be yadde batono yajja ne block of vote. Kakati mu dictatorship batya nnyo omuntu agenda okufuna obuganzi. Ettutumu mbandu. Ettutumu. Era kasabala bango ogenda kufuna ettutumu mu buli mbeera yonna bateekawo embeera okulabanga. Ettutumu eryo balisalako. Kati Anita Amongo tukkiriza ti wakati yadde alina ebintu ebitatambula bulungi. Mu Parliament yawo. Naye abadde alina ettutumu mu babaka ba Parliament. Because Anita kyasinziza ku baspeaker bonna yategera abaka ba Parliament kye baagala nti buli mbaka wa Parliament yali awo mu house gwe mutege girasi ng'erimu byakulya. Ojjamu okozesa byonna by'oyagala. Abaka ba Parliament baagala ki? Byakulya. Yategera kye baagala nti yes. Ekibatwalayo kulya. Si kuteeseza bantu. Bakuteeseza gwe bali bakuteeserezaayo ki? Oli munnamawulire. Gwe bali kino ekisanja bakuteeserezaayo ki kigambe abantu abawuliriza. Kye bateeseza. Nga Kagogwe munnamawulire omukugu munna-Uganda era omulonzi ekisanja kiweddeko buulire bannansi bakuteesereza gwe ng'omuntu nze anti byonna bateesa bya banna-Uganda tebateesa byange ng'omuntu eby'eggwanga lyonna baayise ennongoosereza mu tteeka ery'amagye gwe n'ofunamu ki era ne baddamu ne bawa obuyinza kooti y'amagye okwozesa abantu ku misango. Jjajjaawo n'afuna sukaali olw'okuba baayisiza etteeka ly'amagye ne baddamu ne bagatta ebitongole bya gavumenti. Wangamba olina jjajjaawe Masaka bwe baayisa etteeka ennongolesa mu tteeka ly'amagye jjajjaawo yafuna eddagala lya sukaali. Sukaali tamulina. Talina puresha. Yafunye sukaali w'okunywa. Alya nnyo enva endiirwa. Ne bayisa etteeka ekyo ery'okulala. Ne bagamba bagassa ebitongole ebya gavumenti ebali bitwala ennyo ssente. Yunula n'evaawo byonna ne babiteekamu ne bagenda nga babigatta mu ministry. Ssente za gavumenti ne zikendeera okusaasaana. Gwe n'ofunamu ki? Gwe n'ofunamu ki bwe zaalekerawo okusaasaana? Kakati
ekizibu kye mulina mwe bakagogwe ne UCDA ne bagijjawo n'ofuna ki ne batuweene etolumya ennaku sima wano si yekolawo bagitaikani yudisero ngamba gundi UCDA ne eyemwanyi yes ne zirinye ebbeeyi bantu ne bongera okuzirima kakati Anita Amongo diplomacy mu parliament tekyaliyo bino ebintu ebyaliyo byokwegalira mu kasenge ku mulembe gw'abakadaga gw'abasekandi gw'omanye ekitiibwa ekyali ku parliament awo nze nakugamba wetusomedde twalina ebutambala omubaka wa parliament bamuyitanga Ibrahim Lubega Kadunabbi Kadunabbi nga lwanasiima yasimanga busiimi omubaka wa parliament abasajja babiranga mu parliament y'omukaga ey'omusanvu yasimanga busiimi okujja ku speech day ku ssomero okitegedde ng'ekitiibwa kyalinago okimanyi nga mumusimbira ebitooka okuva eri ne mubeera mu layini honorable atuuka otegedde because bakolanga ebintu nga biri smart nga bwajja mu constituency olabya ddala omubaka wa parliament akoze eki atuuse azze naye bano bayaaye ajja mu constituency ataga butazi bwati abalimba kina abalimba kiri because asigaza akalimu kati abantu abagenda mu house okufuna emirimu Anita Amongo yabateegera ku lubalaza wali the reason why bona bamuvunnamira wali olidewo mbaka wa parliament akulaganya ku Anita Amongo ebirowoozo bonna bamutya ekibatiisa anti balina ebintu bye biki amasuuti ge okitege sente zo zibaweebwa mu mateeka ezokugula amasuuti n'emmotoka bakumusaala balina ebintu bye abibawola the reason why bonna bw'ababoggoli abamu bagenda kufuka mu ngoye mami mami madam speaker daddy mami kakati bakola batya mami madam speaker egwe obanyi zino twaine ku mukolo yagenda maaso ga honorable Amongo n'afukamira amavivi ku ttaka ngambaka parliament nze kamyo katonfukamiza kabulinga n'okumpa ebyokulya musajja mubaka kyoyi owaye opposition wa NRM bonna bafukamira n'abo opposition bafukamira ate abo bafukamira nnyo Anita Amongo kyeki bafukamiza gomaye beyayisizaamu muki mukana akalwa kawedde yalonze nga opposition yabadde alonda kana akalu kabaddemu Anita Amongo mu region kabaddemu honorable Kyeyune Haruna Kasolo kabaddemu abantu nga bananga bo batakubira returning officer simu tebakulangirira tekisoboka I'm telling you bino bijjawa kakati byayisiza mu opposition ya Amongo bayitirivu so olw'essimu ye gye yabadde akuba essimu ye yokka nti oyo tumwetaaga gwate abadde returning officer bino bijjawa ondese wano ngaani mutunzi w'ensonga kati ndeka nzitunuulire okitegedde n'essimu ezikubibwa zitunuulira ziba n'abantu bakyali bange nze nakunyumizaako omusajja gwe bali batwalako akalulu nga bakamutwala kate nga opposition nnyo nga kagenda ate jjukira bino kana akalulu akawedde kabadde kakulangira n'enamba nnya nga bamulangirira bw'oba tewemenye ku magulu go okufukamira ku ttaka nga balangirira namba 7 ng'osigadde owaganyadde nti abantu bannonze biro tebyaddemu byakulonda bakulonze gavumenti ya kitaawo kaakati nangamba bantwala seeka akaluka nga bagala kabba naye tolole manju nabako gwakubira essimu kaakati bwamukubira essimu ono yakwata bukwasa essimu direct bwati n'agitwalira returning officer we yali atudde mu ntebe mu second civil returning officer yakwatyawo declaration form n'alangirira omusajja okitegedde so kakati enkolagana ey'ebyokulya eri wakati wa honorable Amongo n'ababaka ba parliament mu future politics ya NRM tewoneka kubanga ebyokulya alina bingi abinoonya byagenda okugaba byagenda okubawa abinoonya
era lusozi gambalagala Honorable Mao lwagenda okukola ki lwagenda okusanga abamu bajja mwekweka n'aba DP amuteringi bajja kwekweka Mao ayinayo mukaaga olwedde mukaaga bulina abaana bajja kwekweka kino kiteeke ku likodi abaana aba DP bajja kwekweka bagane mulonda bajja kwekweka naddala ababaddeyo okitegedde naye bw'otunuulira namba y'abaka esinga abamu bapya bisanja byabwe bisooka lwaki ogamba nti akalulu tikatambule bulungi bajja kuba beesalirawo tebannaba kutandika kutambulira ku ntuli ya muntu yenna abo abapya babi nnyo abo abapya babi nnyo because bali mu looni terimba kwa parliament alayira without loan balina amabanyi mayitirivu abamu ne monoka zibakulira mu campaign bazikwekadda nekitegeeza ki ekyo bw'aba alina looni ewali ebyokulaba bagenda okulonda anaabatema ebbaasa tebajja kulonda busobozi bwamu gobadde okimanyi nti abalonzi bategeera nnyo okulonda okusinga be balonda ddamu katono abalonzi ffe bannayingi abowansi baffe bankoko etwala kiyenje tutegeera nnyo bye tulonda okusinga ate be tulonda fe abalonzi abakubya akalulu kakomulundi guno tukola ki tutegeera nnyo bye tulonda okusinga ate be tulonda amakulu ffe twandibadde tubeera ne mu parliament fe abalonzi because ffe tutegeera ensonga naye olengezaamu sikulengeza kyekizibu kye mulina gwombaka parliament gwebatute mu parliament nga bagenda kuyisa tteeka lya mmwanyi ng'olina n'abantu abali mu constituency eyo abalimu emmwanyi okiwulira ne bakuwa miliyoni 4 n'ogenda n'osayininga tobeera stupid waliwo etteeka lyonna erijja mu parliament nga gavumenti eryagala bano ne batabawa ssente awamu tebazizaayo buzza bazizaayo abatonotono bazizaayo mu kamera ate ng'era bazibbye okusinziira ku Norbert Mao agamba nti endagaano gye bakola ne NRM DP okukola ne NRM egenda kuzzibwa bujja naye mu kye baagala okwongeramu ku bifo DP byerina okutuulamu baagala bongeremu nekya sipiika wa parliament DP nga yekirina Mao yafunye ekizibu eki ebigambo abantu tebakyabikkiriza taata omusirusiru eyaleka abaana be nga bayooya ng'enjala ebaluma nabagamba mubeerawo ngenze kuyiga kyakukola ki kyakulya abaana ne bamupakira bulungi ne bamuwa ebikozesebwa ne bamuwa amafumu n'agenda ku ttale n'akola ki n'ayigga bwe yatuuka eyo okuyigga Mungu agenda amuvaamu atta empeewo abaana bagenda okulaba taata aluddeyo talabikako ne bagamba taata yagenda okuyigga tabanga embogo zakola ki zamulya ne bagamba mumanyi nti tuleme kubeera abantu beebafu tugende tunonye taata mu ttale gye yakola ki bagenda okutuuka taata ku ttale gye yagenda okuyigga nga yasse empeewo n'aleeta amasiga n'agibaaga ng'agiriko agyegwera bwogo kiregedde ng'agiriko agyegwera bwomu ng'agibwebwena naye nga yiyi taata wafu watulese enjala ekola ki enjala etuluma nti amulinde eyokubiri gye ngenda okutta kati ya Honorable Mao nti yafuna ekizibu yasengeka bulungi ensonga ze ng'agenda mu ki memorandum of understanding naga bannange yadde namwe enjala ebaluma mwagala kukyusa ggwanga ebintu bitereere amafuta gakke enguudo zikolebwe kaŋŋende njogere n'abasajja bano eggwanga lifune transition mirembe lifune peaceful ekyo kyasinga okukwata ku bantu Kamau kasajja kageze nnyo yagamba nti tugenze kuleeta a peaceful transition bonna abaali bamukuba ensolobotto ku mimwa ne bagamba akayogedde ku ekyo fena tukoze eki tumuleke omusajja agenda ayigge omusajja bwe yatuukayo yayigga empeewo n'agikuba ekigo n'agibaaga agiriko agyegwera bwogo banna abamuga nti oyegenda oyigge bali wali awo emmengo baani abaddipi bakera okwayoyeza eyagenda okuleeta empeewo
Tadanga. Kulunaga. Balaba igeno najibwaga najimalawo. Naigeri najikwata najibaga najimalawo. Kati yasanze obuzibu. Nti abaana bo mu lujja baati bakukiririzaamu. Kizibu bannansi okuwoba kiyamani bw'ekyalo. Kati Honorable Mao ng'akyalina okumatiza famire ye. Famire yo gimanyi? Eriwa. Be bano bayita opposition. Ontegete? Bayita baki? Opposition. Singa opposition baade bamukiririzaamu. FDC, NUP, UPC bani nga bamukiriza. Yabo singa yagamba bakola nabo okujjako NUP. Alimba. Abasigadde FDC, DP, Jema, UPC bonna bakolera wamu. Alimba. Bwe mbanga mukolera wamu. Bwe mwakola memorandum of understanding. Eyo kugabana ebifo lwaki watwala Siranda yeka mu FDC watwala yani. Mu NUP watwala yani. Gobawe kifu watu wagenda gune mukyala wo ne batabani. Okitege? Soka kati yalina olusozo oluki. Kati kino kyagamba nti ekifo kya speaker mu parliament kidde mu DP. Mukyamu. Teyasula kimuwa. Tekisoboka. Teyasula kimuwa. Lwaki? Eyo nsabi kanfuji yasabise. Oba muwera biri ebifo ebinene gaggadde. Ekya minister wa Ssemateeka ne Ssegeddamu. Ebyo si bya political. Kino kya political. Kino kya politics. Buno buyinza buno. Bano sajja tebasobola kuwa buyinza. Buno buyinza sio. Kakati biri bisema minister wa Ssemateeka ne Ssegeddamu zibamanya nti ekimulese nayagala kufuna kubwa kulya. Ogira omulira kawo oyigiraawo. Okay. Okiregera. Kati kusaawa eno nga muteekateeka transition NRM eteekateeka kuwummula. Rather President Museveni ateekateeka kuwummula. Bonna bali awo batunuulira amaaso ge gatunuulira yani. Bakuba indicator. Tukwate kubo. Yes, tukwate kubo ki. Tuleete General Muhoozi. Bwe tumuleeta omuvubuka ono tumuteekawo abasajja abakulu bano n'abakyala banaamuwulira. Oba tuleete Kyagulanyi. Tulimu enaale mu nnyumba. Ab'emmamba babeeranga bateesa ensonga zaabwe gowenga bisookodde eri ku luki. Okirege. Kakati tuli mu nnyumba. Tuleete ono omwana, tuleete ono, tuleete ki? Otegeera. Kakati wakati nga mukuleeta tuleete ono tuleete oli. Yadde mpulira bagamba waliwo ttiimu emuli emabega. Ewa Honorable Mao. Naye mu maaso awo naye ejja kusala. Waliwo ttiimu emuli emabega. Eriwa? Weeri. Eri ku ludda ki? Oba ne Honorable Bala muwagira Mao. Mukubireko tumubuuze. Gwe wabitegedde otya nti awagira Mao? Wandeese wano ng'omutunuulizi w'ensonga. Njitunula nga eri sekulese nenjigyayo nenjitema. Waliwo ttiimu eri emabega wa Mao. Nga ne Balamu mwali. Simanyi. Minister Balamu nga mwali kubali Mao emabega. Kozina yalonda. Si mubaka wa parliament. Si minister. Ne ba minister balonda. Bwensuubire tebabire mu parliament. Babire mu parliament. So atwenza okubanga tolonda naye nga akaluko ka eddoboozi lyo lyankizo. Bingi ebyogerwa ku kifo kino nti president yasalawo mulonde gundi. Kino kituufu? Ajja bayita. Gwatayagadde ne bwakola ate tayitamu ku kya speaker. Tunagenda okutuuka mu maaci awo. Ngagenda kuba abayise bonna entebe. Mukokasi. Abo bonna bannamuganza bali mu kuleekaana. Bonna agenda bayita bateeka wali. President Museveni yamanya abasajja abaana bano. Yabamanyako. Teri muntu yategera parliament eyo nga President Museveni. Era President Museveni kasita akuwaayo naga nti mugende mu kuvuganya. Mumanya mwena tabaagala. Nakkiriza akalune kabeerawo. Ne mugenda mu layini. Ne mutandika kalonda. Mwena mumanye tabaagala ayagala mugwe. Olowooza ki ekimutuuza okutuusa akalulu kaggwa kubanga si mulonzi waako? Anti bamubba. Okitegedde. Bamubba amabaasa. Kale ate Museveni musajja mugezi tabeesiga. Museveni ye muntu akuweesa kkono ng'atedde ayagala kukuggyako. Dio ng'ali wano ali ku bulindaala woga yali amu ng'akikusikako. Kye kimutuuza wali ku parliament nga balonda. Muzirye mwaziridde ekiro kati mukole ensobi.
Ni abeerayo akatalika mugongo abeera wali nga batiikinga mugondi mu baafu nze bwe ntiikinga kamera wabawulanga bagamba mugyeko kamera za parliament nedda mugyeko kamera kakati waliwo eriisa eryokusatu eribeerawo omuntu ng'oli peaceful ng'oli musajja w'amazima bagenda bagatta bagenda kubawoowa seekazi agenda bawanga nti musooke mugyeko ettaala basooke batuwoowe gw'oli musezi kakati ng'oli mbaka parliament oli presenting abantu akalulu kaze kakulonda bwa speaker ate musooke mugyeko kamera zireme kulaba byetulonda oli muyaye oli muyaye ate mwe mwandibadde nga muli kinga kamera zonna zikola ki nga ziraba okitegedde n'abantu bo bennyini bokiikirira buhweju wa mukwano gwange ani ono ow'ebunyolo Alani atugonza Buliisa nga nabe Buliisa bategedde nti ombaka waffe yalonze ani yalonze gundi kuba speaker mu bigambo byonna bino nga tubiwumbye ku bantu bano lowooza ani alina obusobozi okukira ku banne okutuula mu palamenti ye12 nga speaker tiimu enfu buli muzannyi agisambiramu tiimu nga nfu nawe kagogo ogenda n'oteeba naye ate nze siri muzannyi mufu nnyo kiri awo nze olaba maani eyo nga yafudde twogere ku Arsenal ndowooza atwogere ku maaniyo kale tudde ku Everton maaniyo naye tugireke kuba abantu ennaku zino oyagala kunneetera buzibu ngenda okufuluma no nga amajambi aganninze wali lwaki ogera ku maaniyo nga yafudde Everton egikuba 4-0 ondegedde kakati eyo palamenti ya Uganda nga bweri naawe osobola okubeera sipiika waayo eya Uganda terina nnyo mulamwa palamenti ebeera n'omulamwa ye palamenti esimba ensonga the reason why President Museveni mu palamenti ziri ezaggwa ey'omukaaga ey'omusanvu ey'omunaana ezo zaalinga lwokyo ng'asinkana Kabondo ku kaki ku Kabondo walabako ku lukiiko lwa Buganda Caucus Buganda Parliamentary Caucus wagiwulirako weerulina kati Muwanga Kivumbi yalukulira Buganda Parliamentary Caucus Lango walabako ku Parliamentary Caucus ya Lango ng'etudde ggwe kyabijjawo ebyo okubanga byali byamaanyi kati nga byanafuwa mululu abasajja abo boogenga letigo yajjanga ku fula ya parliament nga n'abakaba balene bonna bajjaze Edset Matu bawulize omusajja byagenda okwogera nakati tubadde tubalinda okuba akalulu tekatambudde bulungi tulina gwobadde okimanyi nti ennyaanya ennamu evundira eyonoonekera mu nnyaanya envundu kati abaka parliament ayinza okuba nga mulungi naye olwa kuramu gyagenza okukola nayo naye afiirayo ondegedde olwa bakaba parliament bosubira nti oyo kagenze nze kankwayo omubaka wa parliament omu kati yagwa newe mwogera yakiikirako emitiyana eyo aliwa yakiikirako emitiyana omusajja yakolanga nnyo ku redi emu bamuyitanga Sozi Kaddu Mukasa Kaddu Mukasa yagenda neyesimbawo ku baka wa parliament oba mitiyana n'abantu abatali bakitundu kye bagenda ne balonda naye yatuuka mu palamenti mwana wa taata yateesayo yadde ekiteeso ky'abamuzibe naye omanyi lwaki yaŋŋamba nti natuuka neŋŋamba abakati nteese biki nga tabiraba mukola puroguramu ti leero wano tetukola ki tetuvaawo ababaka leader opposition ebiseera ebyo n'atuyita n'atuteeka munda okitegeera kati enkya lutuula wano tetuvaawo mutegedde nti ye ne mufuluma kati enkya ku lunaku lw'okutuula omanyi kye baakolanga abaatudde mu house eri munda mu kasenga bali 57 bagendanga okujja mu palamenti abamu nga bali 18 abalala nga bakubira amasimu nga bagajjeeko eya speaker of parliament wa Uganda addako parliament ye 12 kusinziira ku seeka byannyonnyodde kikyofunyeemu halo sebo mukulu olabika tajja kwogera ku noti 752 113 113
oba not 393 Hello Radio 4. Sebo. Kalisula Umaru Ekiyemba Butambala. Yes sebo. Seka mulamusiza. Seka bali kulambika nsonga naye ku nsonga y'aba speaker omukyala Anita Amongo tebajja musobola. Wano omukyala namuganza bwoba omulabye bwajja n'eri embeera eyo empalana tajja sobola Anita Amongo. Ate mwami Mao tayimirira ku kigambo kye. Leero wayogera kino enkyanga aleeta engero kati yo katemba Amongo ajja bavuga mpaka kuwulira buli salamu aleikum. Okay. Ajja bavuga paka kuwulira bubi. Hello. Hello. Sebo mukulu. Salamu aleikum. Waalaikum salaam. Sebo nkulamusiza. Yes. Nze awa information ba minister wa president Museveni amawulire gabudi kulede ne ku TV. Yendipyo baba. Era sebo moderator RDC party wakusomba baza kutumidde nnyo. Sebo tugende tutese budde bugenzi. Unankire muwanga lujaya. Kakati tukirize batugane. Obera oyogero ba speaker. Soko de jamizo soko zenenda wetusobola. Nje ati monge. Omanyi njabera ina amanyi mangi. Kizibu nnyo omuntu okubuzzawo. Nekirala muganda wange Mawo ate Mawo leka umuleko wansi. Agozi agenda wano mugama mbuno gunja ali kino osobola okujerega ekityo by'okujerega abisobola nange okusimbawo oba sipiika Anita Amongo ajja kubavuga paka. Kale webali nnyo webalire ddala kanfuna asembayo. Hello. Owangi. Sebo mukama wange. Yogerako eri eggwanga ani ono? Amanya Sirwaji Moses Nateete wano Sebo. Yes sebo. Seka agenzi n'agamba nti nno. President Sabina wabage nango mudwagala okusuula. Abateeka mu race abantu bangi. N'aleka nga ensonga ya Anita Amongo ehanginga. Anita Amongo president yagala musuula oba aleesi mudwagala ogulunnyinga omupya ekyo kimu. Ekyokubiri n'agamba nti Robert Mao ajja funa obuwagizi bwamu mu mpya ez'enjawulo. Tulowooze nti Robert Mao gwe bayise okusimba ku Anita Amongo oba ki? Abinyonyolemu atagulwawo Sebo. Manya Sirwaji Moses Nateete wano. Okay, webali nnyo. Kakuddemu kati. Anita Amongo ogambye baagala musuula oba? Tulina side B. Mao yazze okusuula Anita Amongo oba gwe baleese? Bannayuganda kye balina okumanya. Tulina kati side bbiri. Mu NRM. Waliwo side y'abasajja bakulu. Ogimanyi eyo? Eriwa? Side y'abasajja bakulu. Ye President Museveni ne bannaabo abo bavuze ekintu. Kati waliwo ne side endala ey'abaana abato abagamba nti ffe muzeeyi waawo muli affe tukola ki? Ffe tukwata. Kati Anita Amongo aliwa? Otegedde? Ali ludda wa kuside. Anita Amongo akyali ku side y'abasajja bakulu. Kati bano abato bano bagamba bw'akomawo ku mulundi guno tujja musobola. Tulina mukubira wano. Okitegedde? So kakati olwokuba nti nga NRM balinayo enkola ez'enjawulo. Tusuubira nti bagenda kuyinigirako mu nnyumba yaabwe. Mukokasi yaabwe ng'eyaki? Nga NRM. Kati Mao ekizibu kyalina kye kino. Bw'oba ozze ne bw'obeera ng'olina abantu abagenda okuwagira nga bangi mu pati eri naye ate ejjukira kokasi egenda kutuula gwe kokasi gy'otatuulamu oba ontegedde bulungi nti singa mwakola endagaano gy'otugamba nti mwakola memorandum of understanding naye ng'endagaano eyo togikoze na gavumenti ng'ogikoze na pati nga NRM olwaleero wandibadde osobola okusoobya omukono okutuuka ku bammemba bali abagenda okulonda oba ontegedde naye kati endagaano gye mwakola mwagikolya out of the party kati naawe olina pati eyo nga DP mu parliament yayina oludda lwayo kakati olwaleero otonga nti NRM n'ababaka baayo bayiseko kase yaabwe ekyankwanzi bagenda kuteesa ku kifo ky'obwa speaker Mao olirwedde okugenda abenga bye bagenda kuteesa gwe Mambo ogenda kunonayo ki tewali kati kitegeeza bye bagenda okujjayo
bye bagenda okujjayo mau byo ino okuzanyirako akapiira byokka. So kati right now esawe eno oyinza okwogera n'okweyagaliza naki ng'ofuna n'obusimu obw'enjawulo. Ofuna nayo nagamba nti nze ndijja eno nja kuwagira, nze ndi gundi nja kuwagira, nze ndi gundi. Naye kyanakugambye nti bano abasajja bwe bagenda mu kukasi yaabwe NRM abagenze bonna nga bagezi ng'ente bagiyita nte bagenda okoma nga bagamba yadde yamagulu ana naye era kapa. Kati Honorable Mawa walina okubalira nti weeteeseteese otya singa NRM kwakasa etuula. Juga bwe naatula bagenda kudiscussinga ku Anita Among, ku Namuganza ne nani nono omukyalo omulala Wanyoto nkakasa bwe banaagenda eyo mu kokasi yabwe bagenda kuvayo n'erinnya limu. Kati erinnya erimu erinamala okujja ku mmeeza ndikitegeeza mawuli ogenda okola ki okubbinkana nalyo. Kati bino byonna tugenda kubisalawo n'okubaako bye twogera nga tumaze okulaba nti yo nga kokase eya NRM bwe baavuddeyo ekyankwanzi baleese erinnyani awe tugenda okuweyingira amanyi ga Mao. Naye kati right now bikyali bigambo. Webale nnyo balire ddala Seeka Kyagulanyi omuwuliza byalimu bimuyamba. Biki byalimu? Namulabyawo ng'ali ku ntimbe gaggadde ez'abazungu gamba Uganda bagisaleko obuyambi bateekewo envumbo ku bantu amannya ag'enjawulo ge yanokoddeyo General Muhoozi, Museveni n'amalala. Biyambe gwanga bimuyamba. Dictatorship ekijijja buyinza sanctions kyekiginafuya kyokka. Museveni bamuteekako sanction butagiddamu kugenda Bulaaya kimukosa kitya. Andi kakati bagamba ngagamba Uganda emuwoomera. Oliriza bw'obanga olina omukulu w'ekikanga gy'osaba enva ne bakuteekako sanction obutaddamu kusabayo nva enva oddamu zirya. Kati bali abazungu be batuwa ssente osala amagezi n'ofumba ezizo. Anti oliriza zakulema dda bali abazungu be batuwa ssente ne sirimu be bamutujjanjaba be batujjanjaba akafuba n'omusujja gw'ensiri gwe tuyita malaria USAID yetugema. Kakati Kyagulanyi ate ndaba abantu ekintu ekyo tebanakitegeera. Ono omwana si musiru ayimanyi bulungi ndi kakati ono olw'okuba nkubye nnyo kibooko azijja eri ontegedde kati kaŋŋende eri jjajja kibooko magaba omusajja temumwongera. Seeka tugenda kuddola tematema ensonga ezo Katonda nga ayagadde era nga twadde obulamu obulungi. Katonda akunkuumira. Amina sebo. Kozi nawe oli mu kisiibo. Ndi mu kisiibo. Ekyo kiggwako ddi? Ennaku 4. Wakasibako mmeka? Naye wasiibye ng'onyirira nnyo. Manyife abatulaba abatuwuliriza Kagogo alabika teyasiibye. Nina mukwano gwange omu nabadde njogerako naye eggulo naŋŋamba ye bw'abeera n'ebizibu lwagejja banyirira n'anyirira leka gundi oyo yafunye ssente kumba ali mbizibu wakati. Oyo ebizibu by'abalina obimanyi aba asuubira ssente nnyingi beba bimutawaanya. Ssente nnyingi zikugaana okunyirira. Kati Kagogo olina kukubira essimu n'agamba ku Lwokutaano nonaano milioni 3. Okimanyi nti leero tolya kyamisana n'ekyeggolo? Naye ate nennyirira? Kubanga nsuubira ettwedde ne. Kati oyo ebizibu by'abalina bambi bya ssuubi. Bankubire. Bwe kiba bwe kityo bankubire essimu. Naye nga alhamdulillah sayidi eno ekisibo kitambula bulungi. Tusaba Allah ekitiibwa akkirize ebirungi bye tugenda okukikoleramu.